ebintu ebyatandikanga ebyokusaagirira birabika nno bigenda kuzaala akabasa eri omuntu omu oba omulala. Bebe Cool alabika avudde mu by'okusekereza n'okumwenyera Alex Muhangi. Kati kye kiseera ennamusa yakutuuka ku nnyooge. Obuzibu bwandijja eri Bebe Cool singa Alex akikwata mu ngeri entuufu, ate era obuzibu bwakujja eri Alex Muhangi singa Bebe Cool akikwata mu ngeri entuufu. Ekiki era ekiriwa awo we tugenda. Bw'obanga ojjukirako ennaku 4-5 emabega Alex Muhangi wamu ne Bebe Cool baafuna obutategeeragana obw'amaanyi nga Alex Muhangi yali ategese show nga Bebe Cool ye yali headliner, wabula Bebe Cool olw'ensonga ze yatambula n'ava ewaali ekivvulu ekya Comedy Store n'ataperforminga. Era mwana mulenzi amanyiddwa nga Alex Muhangi yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter oba giyite X n'akola obubaka obutagwenga well n'abawagizi ba Bebe Cool. Obubaka obwali bugamba nti I now understand why people don't like Bebe Cool. Nti kati ntegedde ensonga lwaki abantu tebaagala Bebe Cool ne sebutaagala yenna. Obubaka buno Alex yabuteekayo mu busungu bwe yali afunye okuva olw'okuba nti Bebe Cool yali atambudde n'ataperforminga ku show ye. Wabula abaana ba Gagamero we baalaba obubaka buno, ekiro ekyo Alex tali kyerabira Muhangi. Era olw'obusungu bw'abaana ba Gagamero, Alex yagamba waayi kansanguleyo ebintu sifuna obuzibu. Wakati nga Alex Muhangi asanguddeyo tweet eyo gye yali akoze, Bebe Cool enkeera w'olwo olunaku yafulumya akayimba akaali kamanyiddwa nga Motivation, nga n'essaawa zino abantu bagenda maaso olw'okubanga bakakubagano oba bakawuliriza. Alex Muhangi okubanga alaga nti talina buzibu na Bebe Cool, Alex Muhangi yagenda ku mukutu gwe still ogwa Twitter n'akwata oluyimba lwa Bebe Cool n'akola retweet n'akwotinga n'akola obubaka obwali bugamba nti wow what a banger, motivation, big size Bebe Cool, #out now. Obubaka buno abaana ba Gagamero abaali batandise okubanga bajjonkera Alex Muhangi bwabaleka mu mbeera enzibu ennyo ne beebuuza kati ffe tukoze tutya, omusajja tubadde tutandise omujjonkera, wabula ate wuuno ali mu kubanga avimbisa n'okuwaana akayimba aka Motivation ng'agamba nti kayimba kanyuvu ebitenkanika era kayimba kaddala kagenda kuba epotogo ewestmela nese ntan ochi yonna kajja kubanga katuuka. Wabula bino byonna okubaawo nga Bebe Cool asirise, nga abagagamera awo be boogera n'okuwa opinion ku mbeera yali etuuseewo okubanga batuditeiringira. Omwezi nga guggwako February ennaku z'omwezi 28 olwaleero, Bebe Cool yabitaddemu engatto n'agenda mu bannamateeka be. Ennaku zino abamawulire mugoyinga essirole n'abali mu entertainment ebibaluwa bitambula, ate ng'ebibaluwa biriko ssente nnyingi nnyo ez'okusasula. Singa obanga okoze amangazamba ng'ebbaluwa Bebe Cool gy'awandiikidde Alex Muhangi ng'ayita mu bannamateeka be, ekibaluwa kino kibakuntumye oba kiwonna w'oli weetereeze ojje
kibadde kiwandiikiddwa mu ngeri y'oluzungu tugenda kimenyamenya kale faster kigamba bwe kiti to Mr. Alex Mx Muhangi, Comedy Store Uganda. Dear sir, reference, demand notice come intention to sue for copyright and neighboring rights infringement. Nti Bebe kulu bannamateeka be bawandiikidde Alex Muhangi ebbaluwa eno ng'ensonga enkulu yakubeera nti bamutegeeza nti mu maaso awo bagenda mukuba mu mbuga z'amateeka lwakuba nti yataataaganya copyright ya Bebe kulu n'okubeera nti yakozesa ebiyiiye bya Bebe kulu omwo tuba twogera ku muziki ennyimba n'ebiringa ebyo nga Bebe kulu tamuwadde ruksa oba kyonza okuyita copyright. Kale I the lawful attorney stroke copyright administrator for Sally Moses Bebe Cool Vide POA inst a number netekebwa do hereby address you in that capacity as here under. Ntinze nga munnamateeka eyaweebwa oluksa ate nga nze administrator wa copyright owa Bebe Cool nkuwandiikidde mu kiti ekyo. It is within your knowledge that kankagezzeemu wano tukafune bulungi. Thank you. Kale ekibaluwa kigamba bwe kiti it is within your knowledge that on several occasions Bebe Cool has performed at Comedy Store Uganda, a show hosted and directed by you in Kampala. Nti kiri mu kumanya ku Alex Muhangi nti Bebe Cool azze nga aperforminga mu kifo kyo ku Comedy Store era ng'esheeyo gw'ogitegeka. That your show airs on NTV Uganda, affixed and distributed to the public via your official YouTube channel, Alex Muhangi Comedian. Nti show yo eragibwa ku mpewo za TV eya NTV. Atera mukadde ke kamwe ebyo ebibeera mu show yo n'obiteeka ne ku mukutu gwo ogwa YouTube ogumanyiddwa nga Alex Muhangi Comedian. That between October 2017 and November 2025, without Bebe Cool's express consent, you have deliberately, for economic gains, affixed, distributed, and broadcasted his performances on your media platforms to the public. Nti wakati wa October wa 2017 paka November 2025 bannange paka November 2025 November gwe tutannatuukako kale nga tofunye lukusa okuva eri Bebe Cool obadde ogenda nga maaso n'okubanga ofuna ssente mu performance ze okuyita mu TV ne ku mitimbagano egy'enjawulo wabula nga Bebe Cool teyakukkiriza. This communique serves to inform you that you have no legitimate right to broadcast, distribute, affix his performances on your media platforms. A copy of uploaded link is hereby attached and marked annexure. Oluzungu nga lutandise okukaluba. Ne bamugamba nti kino ekiwandiiko tukikuweereza okukakasa nti toyina tteeka kubeera nga otambuza ebiyiiye bya Bebe Cool ku mitimbagano gyo. Ne bamugamba nti tutaddeko ne kopi ya linki y'emitimbagano gyo gwe ssebo. Okawulidde? You are well aware that in commercial venture, your actions of unjust enrichment have caused Bebe Cool severe economic harm, exploitation of his musical works, infringement of his performance rights, and have put him in great disrepute and several economic loss. Bamugamba nti nno okimanyi bulungi ssebo taata Alex Muhangi olw'okuba nti obadde okola ebintu ebyo by'okubanga ofuna mu biyiiye by'omukulu. Okimanyi bulungi nti ebikolwa by'obadde okola bireetedde Bebe Cool okuba nga afiirizibwa ne sekufiirizibwa yenna. Kati nno tugende waddako we wali obuzibu wano Alex kyemmanyi waalabyewo
atulise n'akaaba bagamba ti Bebe Cool njagaza ki kale we hereby demand that you undertake the following nabwe kito tukulagira okole bino wammanga ekisooka cease and desist from broadcasting Bebe Cool's performances on any platform for commercial gains lekera awo Alex Muhangi okubeera nga oteeka ekintu kyonna ekya Bebe Cool ku mitimbagano b'ewantu wonna ng'ofa kubanga okifunamu ensimbi ekyokubiri remove stroke let all the infringing content copied under annexure A from all your media platforms tugenda maaso n'okubanga taata wange osangula buli kintu kyonna ekya Bebe Cool kye wali otaddeyo ng'okikozesa okukijjamu ssente akalwayiro akookusatu provide a detailed account of all revenues generated from the infringement nti jayo embalirira Alex Muhangi leeta embalirira eya ssente zonna z'ozze ng'olya mu Bebe Cool mu content we bannange akawaayiro akookuna kano ke kasinza oleeta obuzibu mu bankalu eno gye baweereza Alex Muhangi pay a compensation of Uganda shillings 578,698,550 shillings for the unauthorized use of Bebe Cool's works and damages caused therein. Nti Alex Muhangi alina okukwata obukadde 579,689,555 obukadde 579 abikwata abikkate abiwe Bebe Cool. Take notice, therefore, should you fail to adhere to the demands herein within 14 days from the date of receipt of hereof, my instructions are to institute both civil and criminal proceedings against you at your charge and detriment. Bannange abamateeka lwaki muwandika luno oluzungu ng'ate munno Amusabye obukadde 5 baluwa kuva wa Bebe Cool bannamateeka be bagiweereza Alex Muhangi asasula obukadde 5 Agape Christian School lisangibwa Bwama kulihe Katebo bagamba ntwalayo omwana wo litandikira ku kindergarten P1 paka P7 mu buufu obufaananako bwe butyo abasiddi omusunsu ziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli kati wakitogera masira kuba nti olikinga vidiyo eno mukwano gwange kale byebyo nno Bebe Cool alidde obuuka Alex Muhangi ali mu kutya byonna ebidirira tulindiridde thank you